Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abampuzana wadamu namba la msizaako nnyo. Abebitibwa nalabye police ng'etaddewo ekirabo kya $2,000,000 ku muntu yenna asobola okubabuulira omutemu eyatta Richard. Ekisooka kya byonna Omuganda agamba nti obuliddwa ezigula ebijanjaalo ng'ate ogulambwa kugirunda kubanga okimanyi embwa erya nnyama na magumba. Kati gwe atalina na sente zigula bijanjaalo kulya, kati embwa ogigula ogirunda ogenda giriisa ki? Ekirala Omuganda n'agamba nti obutiko obukonye ng'ate osaba bijanjaalo. Bw'oba obuliddwa amanda agasobola okufumba obutiko ne bujja nga just bubugira ku bbugumu ly'amazzi. Kati ate onoosobola otya okufumba ebijanjaalo ebyetaagisa essigiri 3 ez'amanda okujja. Kikyentegeeza mu ekyo nti essente poliisi zeegamba zeetaddewo ng'ekirabo okuziwa oyo anaagiraga omutemu. Amazima gali nti mwe mwennyini mwe musinga ozzaagala. Oba kitegeera essente ze mugamba nti mutaddewo mwe mwennyini mwe musinga okuzaagala kuba mwe muli obubi ennyo n'okusinga abo be mwagala oziwa be munoonya. Musooke musasula abapoliisi bammwe babanja emyezi 8, myezi 6, myezi 5 naye nga salary gwe babanja ali wakati wa $35,000 ku 5 abalimi okusasula. Wabula muli mukuwuddisa bannayuganda mbu temumanyi mutemu ya Sir Richard mumutaddewo ne ssente kwasobola obbalagirira omutemu. Obwo bulimba bwennyini. Ekizibu kye twafuna kiri kimu nti Uganda ng'eggwanga tetukyalina poliisi. Poliisi yafuuka ya muntu na famile na mikwano gye. Tetukyalina magye. Amagye gaafuuka ga muntu na famile na mikwano gye. Eggwanga terina magye. Yosakyo oyinza okulaba nti abatemu basobola okulumba abantu e Kamwenje ne babatta. Ne babalumba e Kasese ne babatta. Ebyo nanga bikolebwa ku bannansi ate nga gwali badde mulimu gw'amagye ga ggwanga okukuuma bannansi baleme tuusibwako butujjo obwo na bulumbaganya obwo. Naye olwokuba nti eggwanga nga Uganda tetukyalina munnamagye ali awo nti ye wa ggwanga Uganda. Buli munnamagye yenna waali amanyi nti mukozi wa muntu. Awamu n'ekyo nga gwayita nti ye mukama we gwakolera si yamusasula. Abanayuganda be mutakuuma, Abanayuganda be mutulugunya ate be babasasula. Imagine nga babasasula sente zaabwe mubasasulamu kyakubatulugunya ate abawa wadde ennusu ate gwe mukuuma era gwe mutwala nti ye mukama wammwe. So n'olwekyo abasajja ekisinga okunyisa nti abasajja abamenyi b'amateeka be bambala ebyambalo by'amagye g'eggwanga lyaffe, be bambala ebyambalo bya poliisi. Njagala mbabuuze ddala mu abagamba mutaddewo $2,000,000 okuziwa anaabalaga omutemu ya Sir Richard. Gashumba temumumanyi. Asobola obbabuulira eya Sir Richard. Musobola okunoonya omunoonyi nga Gashumba waali. Muyite wisi Gashumba mumuteerawo $2,000,000 ku mmeeza mugane nti sente ziizo tubuulire yassa omuntu. Kubanga Gashumba amumanyi. Lwaki ngamidi Gashumba amumanyi? Kijja gityo okuba nti Bujingo bwe yatuusibwako obutemu. Nga yennyini atuusiddwako obutemu. Tannaba kuvaayo kugamba nsi nti nfunye obuzibu bwe buti ne bwe buti. Awamu n'ekyo ng'alina TV, alina ne radio. Sigamba nti yali alaakinga wa wasobola okuteeka information ku ekyo ekimutuuseeko. No. Alina TV kwe yali asobola okussa amawulire g'ekyo ekimutuuseeko. Alina radio kwe yali asobola okuteeka information y'ekyo ekimutuuseeko. Oba okitegeera naye nga tannaba kuvaayo kukyogera nga tannafuna wadde ne ka chance ne ka gap wasobola okukubira omuntu essimu amugambe. Nga tannafuna wadde ne ka gap waluwooleza gamba nti kankubira omuntu bwati ne bwati mugambe. Gashumba ye n'avaayo n'ategeeza ensi ti Bujingo bamukubye amasasi agenze mulago ku ICU. Naye driver we afiiriddewo. Gashumba ina agamole n'avaayo n'agafulumiza ensi. Ddala mu abapoliisi bwe mubanga mwasoma okunoonyereza mutemusooka kwebuuza nti Gashumba yafulumya amawulire gano yali ne Bujingo baali wamu mu mmotoka nti nedda. Yaliwo mu kitundu ekyo
ensonga eyo ng'etuukawo tetumanyi. Yakolagana n'abo abaatuusa obutemu ku Richard okutuuka omutta, kubanga ekyo kiyinza okukolebwa omuntu eyakolaganye ne bali. Bwe batuuse ne bakola omulimu gwe yabatumye ne bamukubira kusonga nti mukama waffe omulimu tugumaliriza, then ye n'afulumya amawulire nti omuntu bw'ati ne bati afunye obuzibu. Oba yennyini yakikola, bw'amala okikola n'ateekayo n'amawulire ng'akakasiza nti akikoze. Ebyo temusobola byebuuza. Namulabye nga ali ku live emu ku TikTok ng'ali awaku ali mu kulimba abantu ayogera eby'ekidaawa n'ingamba kaida bono. Kugamba nga bayogera nabo bennyini nti ziri awo tena ziti zavaako dda. Ayogera naye yennyini onyenya bunyenya mutwe. N'ava onagenda ku live stream, mainstream. Nawo n'akuba eggulire. Naddaawo n'aleekaana siyayogera aleekaana ng'amansula amalusu. N'ingamba bannaye Uganda erabi. Ddala banoonya mutemu nga Kashumba ali wano. Atambula radio ku radio, TV ku TV. Lwaki tebamukwata amawulire ago g'ateeka ku TV ne ku radio, lwaki temuyita n'agaba ku side headquarter. Ebyo byanyonyola abantu ku radio ne ku TV, najja binyonyola police. Ne muli mutuzanya kuwongo mutaddewo milioni 2 anaatulaga omutemu eya Richard. Temumumanyi Kashumba. Omusajja anatukana okuvayo n'agamba nti emmundu eya Richard yemu yennyini eya Tayisima. Oyo naga ntamanyi mutemu. Nga temulana kufulumya information oba report ku nfa ya Isima, ye Kashumba amanyi n'emmundu eya Tayisima. Era yakakasiza ensi nti eyo yennyini emmundu eya Tayisima, ye emmundu yennyini eya Richard. Kitegeeza nti either amanyi omutemu akozesa emmundu eyo, oba ye yennyini nga ye mutemu yakozesa emmundu eyo okutemula abantu. Kwana ite tusobola muwakanira nnyo. Olw'ensonga mumuyinako fayiro ze mumuyinako ez'ebikolobero bya zaakola. Omuntu ataatya kuyingira jje lya ggwanga kulikolera mu fojale. Ne mukwata aina stampu za UPDF. Astampingira abantu, akola diru n'abantu balimba mbu wa UPDF n'atuka n'obakonako stampu nga za UPDF. Temwamukwata nabyo temubimanyi. Kati omuntu ataatya kufojinga nga yeyambisa ejje ly'eggwanga, ogamba nti asobola okukalubirira okutta omuntu omu. Gomanye obulabe obuli mu ekyo okwerimbika mu jje ly'eggwanga lyotalimu. Olaba mukwata muntu nti ayambadde ekyambalo ekyefaananyiza eky'amagye, naye gwe mwasanga ne stampu z'amagye eziri fojale. N'abanga essaawa eno ate kati yabeera ku TV n'ayogera, ne mumuwa ne chance esobola okugenda ku TV ne ku radio okwogera ku byokwerinda by'eggwanga, nga ye yennyini threat ku byokwerinda by'eggwanga lyaffe, okusana ku misango ne fayiro ze mumuyinako mu polisi zammwe n'amagye. Ye yennyini threat. Kati mumwesiga mutya okuba nti ye mumwakanya nti tasobola kukola kikolobero ekyo ku bye yali akozeko bye mumanyi. Lwakuba obuzibu twafuna nti NRM kyafuuka kiddukiro ky'aboonoonyi eri Geyeena, kubanga Geyeena kano nakiteekawo nga kifo ky'aboonoonyi. Abakozi b'ebikolobero n'ebyambyone bonna bayingira Geyeena. Kati essaawa eno NRM ye Geyeena yaffe ey'oku nsi gye tulina. Oli wamala okubba ng'adduka nga yeebirimbikamu NRM nti muwagizi wa NRM oyo ng'awona teri ajja mmukwatako. Wano Sobbi yali mubbi ng'akyogera lunye yakyeyogerera, yali mutemu nga zemboozi zagaba mu mawulire. Abeera ku TV ne ku radio niyeewaana nga bwali omutemu ne be yali asse n'aboogera, ffe twatta Abeegindi, ffe twatta Gundi, ffe twatta ono, ffe twatta oli, naye nga olw'okuba nti yagamba nti muwagizi wa NRM nga teri ayinza mmukwatako kubanga yayingira Geyeena y'oku nsi, teri amugambako eyo gy'ateekeddwa okubeera. Ono Kashumba yali omu kuwakanya gavumenti yammwe. Oba okitegeera natuka n'okukolimira abagiwagira bonna n'abakolimira Katonda abakuba ebbalaayi. Bwe bamukwata mu by'ekifere n'afuuka omuwagizi wa gavumenti yammwe, olwo takyalina musango. Oba okitegeera ababbi b'amabaati tebalina musango kubanga bawagira gavumenti. Ababba ssente z'omuwoomusero ez'okukola enguudo, ez'okuzimba amasomero, ez'okuzimba amalwaliro, bonna tebalina musango kubanga bawagira gavumenti. Ne muddira gavumenti ekulembera eggwanga ne mugifuula Geyeena kiddukiro ky'aboonoonyi, buli anazza omusanga alina kuddukiramu NRM olwo abenga awonye. Please, bomba mwagala kumanya mutemu yatta Richard, mukwate Kashumba yennyini ajja abanyonyola ni yatta Richard, kubanga kusa kubyayogera yalaga nti amumanyi.
Nalabete yakomyawo avudde yalese omubbe baya mulonze ku myala jawa namwambaza ekitishati kye bayuzizza mbwalese mawulire kulaga abantu mbwabe NUP bakubye omuntu mwolwokuba ayambadde omujozi oguliko muhoozi. Kankubuuze ssebo, oyo yennyini ali ku mujozi gwe bayuzizza ku kyeyakola Kakwenza nga tewavaayo kupostinga Kakwenza. Gwe tokimanyi kyogamba tewaliwo nga Kakwenza akubwa emiggo n'abeera ne gisalanga nga gwe bakalidde katimba k'ennyama. Wali ludda kwolwo gwalumirira nnyo abantu be bakubye nga babakubidde bwereere nga tetulabangako ng'ovudde n'opostinga Kakwenza n'ovumirira n'ekikolwa ky'oyo yakola Kakwenza ekyo. Kuba Kakwenza yavaayo n'ayogera lunye naga nti muhoozi yankuba. Era nakuba ne bwe yali ayambadde nagamba yajja we baali bwantadde bwati ne bwati ng'ayambadde bwati ne bwati nandeeta n'engoye bwezi ne bwezi nanzijamu ziri ezaali zijjudde omusaayi nampa zino. Kato jozunga n'ayambadde ogusaati bamukubye okuyambadde ekisaati ekyo. Gumanyi bameka abafudde nga tovaayo kuboogerako nakuvumirira ababatta. Bamenyi bameka abatulugunyizibwa nga tovaayo kuboogerako nakuvumirira abatulugunya. Tomanyi babatulugunya. Goloza nti twerabidde omusajja Balamu gwe yaleeta ne Bebe Cool nga bamukubye emisumali inchi mukaga mu kibatu n'obukofiira obwa kyenvu. Oza tubyerabidde ozabye gososo bikola babikola dda. Nibaita omuvubuka bamukubye emisumali inchi mukaga mu kibatu n'obukofiira yenna ina judde omusayi bamututte mu ddwaliro. Bebe Cool musonyi agenze okulambula omulwadde mu ddwaliro kumba ayagala amaketinga bukofiira bwe yali akoze mu busobole otambula ennyo kubanga bafune sympathy nga mwakubye omuntu naffe katubugule tubambalenga abapopa we bambala obwabwe nikigaana. Kainawe mbogeza ku marketinga mijozi kubanga watugamba wagikola diru y'emijozi n'ogireeta ne babawe yagiyingiramu. Kati mbotaniso gi marketinga ng'oyita mu kutulugunya abantu. Ng'oli yali marketing obukofiira bwe ng'ayita mu kutulugunya abantu mu abantu babugule nnyo kuba balabye gwe batulugunyizza. Nawe otaniso tulugunya emijozi yo gyakudibirira watugamba wakubise saati 8. Simanyi saati 8 simanyi saati mmeka zo wakubisa. Nezikudibirira twakulaba juzi ng'oyomba. Kalotani sezi marketing anakuleta bayaye bebakuyenga babba busimu nozibambaza bajibalage ensi mu bulyambalo omujozi gwa muhoozi bamukuba bakakuba bameka. Lwaki bakubye oyo kyogamba yasoso kwambala omujozi gwa muhoozi n'ayita mu kibuga balyoke bamukube. Totusiri wali yako kasajja gwe.